Haleluya. Kale eddakiika zange zitambudde kati nsigaza 10 zokka kanjogereremu ebigambo bino tuve wano. Waliwo wano kuffe nga tewali muntu n'omu yakwagaliza bubaka bwa mwaka guno gwe tulimu nga tebanaba kwagaliza ku Happy New Year. Mu ngeri yonna oba ya bigambo nti Happy New Year oba ya baasa oba ya title. Do we have anyone? Fenna twafunye ku bubaka obwo. Oli bwakwagaliza nti nkwagaliza omwaka omujja aba ategeeza ki? Ne bw'ayogera mu bigambo. Bwakuwa ekibaasa aba akumaze. Naye bw'ayogera obwogezi, musumba nsuubuga omwaka omulungi mba ntegeezezza ki? Mami agambye nti Mukama akuwa omukisa. Aba akwagaliza emirembe. Yes, Patrick. Ate gwe Patrick, Happy New Year. Happy New Year. Ekyo otegeeza nti ebiganye oguwedde. Sokoline ebiganye ate bigende mu maaso. Biterere mu guno. Okay. Yes, sebo. Twagala kumanya, what does it mean? Oli bwagamba nti Happy New Year. Twakisangawo. Kaakati kyova olaba nange nkibuuzizza. Kye twasangawo tuleme kubuukira bubuukizi. Tutegeere kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Dokita. Aba akwagalizza birungi byereere. Omuzungu yagamba nti Happy New Year eba wish. Eba wish. Wish? Kwagaliza. Obeera tomanyi kigenda kubaawo, naye munnange n'oyagaliza munno beere bulungi. Obaka bwa leero bugenda tuteekateeka mu mwaka guno gwe twatandise, omwaka guno gwe tulimu. Kigenda kuva ku kwagaliza obwagaliza, wabula tweteeketeeke. Nga si kwagaliza wabula nga tweteeseteese nti kyonna omwaka kye guleeta tukyaŋŋanga kubanga tugenda kuba tweteeseteese nga we are prepared. Oba mbeera ki? Oba mbeera ki? Era obubaka bw'enjiri ya leero bugamba obulamu nga bukalubye. Obulamu bwe bukaluba. When life is hard. Nzize kuteekateeka. Size kwagaliza. Nzize kuteekateeka. 2024 okunoonyereza kulaga nti obulamu bukyuka. Embeera gy'olimu olwaleero si gye walimu omwaka oguwedde. Obulamu bukyuka. Wali obaddeko ng'otambuza bigere ne bukyuka nga weevuga. Obulamu bukyuka. Wali obaddeko nga tolina yadde 10 mu mpale ne kati ng'olina. Even the other way around. Nga sente weeziri ne zimala ne ziggwaawo. N'obeera mu bitiibwa ne bimala ne biggwaawo. Kati nze nzize kuteekateeka nti obulamu nga bukyuse ne bukaluba omalako otya? Oyitawo otya? Owangula otya? Kiki ekigenda okuyamba? Kubanga siri mu kikusabira, naye obulamu bwe buto bwe bweraga ebikaluba tebigenda gaana kujja. Nja kubeera mulimba nti nze Mulanzi, kati nja kuba nnabbi wa bulimba okugamba nti guno omwaka tolina kizibu neki kyogenda kuyitamu. Nzikiriza mwenna abayingidde omwaka guno mwawulidde obubaka nga bubalaga bwe bulaganga omwaka guno gwonna omutagenda kuba mu ndwadde, temugenda kubeera mirembe myereere. Obubaka bwe mwawulidde bwonna buteekeddwa kubanga bwetoolooledde awo, era n'omala otandika okwogera kati buno obubaka bwenjogera ku 31st. Ani akuwa akatuuti kaagenda?
naye ffe katweteeketeeke kubanga ffe tuli Victory Church Masajja eyimiridde ku kigambo ate si kigambo kirala wabula ekya Katonda. Bw'osoma Bayibuli ekulagira dda nti tulina okwembulesinga life ng'efuuse enkambwe. Tulina n'okyeyagaliramu. Yes. Tulina n'okyeyagaliramu kubanga yagamba onaaweebwanga omukisa beatitudes awo. Onaaweebwanga omukisa banaakola ki? Bwe banaakukola ki? Bwe banaakuyigganyanga. Tulina ffe n'okyeyagaliramu kasoba ng'otegedde Katonda. Kati labayo atakyeyagaliramu y'ono. Omusumba Serwadda yawandiika ekitabo omwaka ogwo gwedde okusukkuluma ku bye tusaba, more than we ask for. Bw'oba olina ssente ekitabo ekyo kifune, kirimu amagezi mangi. Statement esookera ddala ku chapter esooka egamba nti obulamu bukaluba. Obulamu bukaluba. Naye bukaluba nnyo ng'oli musiru. Life is hard, but it is even harder when you're stupid. Nze sizze kubaagaliza, nzize kubateekateeka nti mu guno omwaka gwe bw'osalawo, kuba obulamu okalwa bukalubira buli omu. Buli omu obulamu bumukalubira mu ngeri yiye. Ffenna obulamu butukalubira mu ngeri zaffe, naye ekiriwo kye kino nti ffenna butukola ki? Butukalubirira. Life will get harder or hard to you. Naye enjawulo weebeera yeeno nti bw'obanga gwe oli musiru bugenda kukalubirira nnyo. Kitegeeza okuyitawo mu bulamu buno ogenda kubeera mu kulafubana nnyo. Omusiru y'ani? Kwalwabuuza ani musiru? Ani musiru? Musoma tovagaye ffenna tumusongeko. Ani musiru? Omusiru y'ani? Nze okusinziira ku byawandiikibwa, omusiru y'oyo ayogera nti teri ani? Teri Katonda. Omuntu yenna ayimirira ku magulu ge oba ku mutwe gwe oba mu ngeri yonna gy'ayimirira n'agamba nti teriiyo Katonda, Yesu taliiyo, ebyo tebiriiyo, totegana kumwegayirira, manya bumanya oyo musiru. Waamalirayo statement eyo bweti aba amaze okwejja mu bagezi nga yeetadde mu basiru. Choice yiye. Mami agenda oluusi amu ne statement tebazikola, naye byakola ne mu mutima gwe mwennyini, munda mu mutima gwe ye ng'agamba Katonda taliiyo. Kati wuliriza, waliwo ayinza okwogera ne wabaawo n'atagenda kwogera. Kati ne bw'obanga oli wano nga mu mutima gwe obuusabuusa nti Katonda taliiyo, nzikiriza nkuwe woogwa, oli musiru. Mu mutima gwo, kubanga ffe tetulaba mutima gwo. Naye gwe tandika okwekuba mu ttooki, weekube mu ttooki munda mu ggwe. Leero njagala tuve wano abagezi be bagenda okumalako guno omwaka obulungi ng'obulamu omugezi kino kye kimuyamba. Omugezi obulamu ne bwe bukaluba yaabo ayitawo. Oba kitegedde? Omugezi obulamu ne bwe bukaluba ayitawo. Kubanga muki? Omusiru obulamu bwe bukaluba nnyo. Kubanga bwongera kukaluba kuva mu flying ki? Pani kugenda muki? Kati obusiru kye bukola nti bwo bukwetika ne bukujja mu flying flampeni eno ne bukuteeka ate buteesi muliro. In fact babukulaga nti bw'ova mu flying pan n'ogenda muliro kye kiri beta, kumbe ogenda kuzikirira buzikirizi. Kati obulamu bukaluba, omuntu n'atandika okugamba naye Katonda gy'ali, ali ludda w'oyo Katonda ali ludda wa? Awo beera omaze okweteeka woogwa. Kati mbeegayiridde mu guno omwaka weekube ettooki mu mutima gwo, oleme kubeeramu na kintu kibuusabuusa kyonna nti Katonda taliiyo. Katonda gwe twogerako wano ku Victory Church Masajja gy'ali ate mulamu.
n'okukola akola. Omwaka osobola okugutandika, nyinza okuba njogera ebigambo bino olwedde nga waliwo embeera gy'oyitamu, waliwo ebintu ebikusika. Weewale obusiru bugobere wala, buleme okujja okukuba eddoboozi nga bugamba ebyo Katonda tabisobola. Ekyo kekikutuuseeko owedde. Tuyimirira wano, landlord ayimirira wano naga tugenda kugula ettaka lino. Kati nze kambabuulira obwongo bw'omusiru kye bukola. Manyi kye bugamba? Naye maama, myaka emeka egyo gyonna tugula kyekyo. Butandise olwo. Ne bw'obeerawo nze bizinesi eno, essomero lino linaabeerawo litya, nedda tebijja kukola, tebisobola kukola. Abasiru tebalina kye batandika, era n'omwaka guggwako nga talina kyatandise, kubanga ye alaba buli kimu. Ate olumala ng'awulira emboozi, mwawulidde olukiiko olwabadde mu KCCA, abasuubuzi bonna ne babagamba ebizimbe mu biggale, naye obwongo n'abuggala. Naye naggala obwongo azifu mu Kampala wokka mwosobola okukolera bizinesi. Nze ebyo ebyokulima tombuulira. Byonna ebyokulima temuli. Olinde emyezi 6 nga nninze kasooli aveeyo, maama anaavaayo ddi? Nga ndyaki? Yate era wali bano abapakasi bagenda kunzijjako ssente za bwereere. Mbagambye omusiru tabaako kye yeekolera, era obulamu bwongera mukaluubirira. Tebukaluba bukalubi, wabula bukaluba nnyo. So how can we get out of the foolish mindset? Ngaffe aba Victory Church Masajja tubeeko ebintu bye tukola bwe tuba tugamba nti tukkiriza Katonda. Lwaki tukola ebintu ebyokukkiriza ebiraga nti tukkiriza Katonda? Why are we always behind? Lwaki tuli mabega? Bino ebigambo ni mukubyeyogera bannaye, Mukama ali kutuzibikula bwongo. Lwaki tweremeza emabega nga Victory Church Masajja? Buli kaseera nga bweremeza mabega. No, oyo si ye Katonda gwe tukkiriza, kubanga Katonda waffe tumanyi nti gyali ate mulamu. Oba obulamu bukalubye ffe ekyo yakisootinga, obulamu ye yabuseetinga. Akimanyi bulungi nti musumba nsuubuga obulamu bujja tuuka bukalube. Can you imagine? Katonda eyakutonda akimanyi nti obulamu bujja tuuka bukalube. Era y'omu ye Katonda yagamba musumba nsuubuga obulamu bukalubye. Naye era nze nja muyisaawo. Lwaki twemenya? Examples nyingi nnyo. Abaana ba Isirayiri yabatwala nga yayina pulaani nga bwagenda okubajjayo. Obulamu tebwabakaluubirira bannange? Mukama yabajjayo teyabajjayo? Omuddu wa Mukama Yobu, obulamu bwakaluba oba tebwakaluba? Katonda yamutaasa oba teyamutaasa? Yobu yasigala musiru oba mugezi? Kubanga yayogera statement n'agamba nti I know. Wulira omugezi ebigambo bimuvaamu mu mbeera. Amidst life that is hard, a wise man, a wise woman makes such statements. I know my Redeemer lives. What? Ayogera ng'ali mu maziga, ali mu kukaaba, emirembe talina, naye n'agamba nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu. Kabonero akalaga nti yakkiriza ono omununuzi omulamu, kino kyempitamu tasobola kunzita kuba ye bulamu. He is life. Ate life akuwedde efi. His life. Yeye bulamu. Our God is life. His life. Bulamu. Omulala omusajja gwe twatusembya ye Dawudi. Mbuulizi w'enjiri katusomereza Zabbuli 13. Ate maama tunaafiira ku bino bigambo. Obudde bubwo bwagenze dda. Musajja ngayo bannanga ayogedde asomyewa.
atunyumiriza ekiboozi kinyumye nno bambi nedda. Zabuli 13 soma. Zabuli 13 eri ku lupapula lwa 567 balina y'Oluganda. Neyanziza ya mukulu w'abayimbi, Zabuli ya Dawudi. Agamba nti olituusa wa ayi Mukama okunneerabiranga emirembe gyonna. Ani ayogera? Dawudi. Olituusa wa? Ayi Mukama olituusa wa? Dawudi abuuza ebigambo bino ng'alina embeera gy'ayitamu. Njagala tugende mpola. Dawudi ayogera ebigambo bino ng'alina embeera gy'ayitamu. Dawudi ng'alaba Katonda amuleseewo. Point gye nzija mu nsonga eno yeeno nti newankubadde Dawudi obulamu bwakaluba teyeerabira Katonda. Agamba ayi Mukama, tagamba ayi lubaale, ayi amayembe, ayi kakobo, soma kaki. Ebyo byonna si byali mu kwogera. Newankubadde yalina embeera gy'ayitamu Dawudi, yali amanyi Katonda gy'ali. Nga tetunnaba kukkirira kulaba maziga Dawudi gakaaba, njagala ekyo kisooke kiyingire mu bulamu bwaffe nti newankubadde mpita mu mbeera ki, sirina kwerabira Katonda. Tolina kwerabira Katonda. Bw'obanga oli bulungi kati weebaze Mukama. Bwe kibanga kizze ekiseera nga si birungi era weebaze Mukama. Okwebaza Mukama kuli constant. Togamba nti nja mwebaza nga biri bulungi ate binaabo bisijja kumwebaza. Aho batobeera muntu wa Katonda, gwobeera wa muntu wa kintu kirala. Oba wayinza okubaayo Katonda omulala gwe gwomanyi akola bw'atyo. Agamba nti olituusa wa okunkisanga amaaso go. Agamba Mukama. Ndituusa wa okuteesanga mu mmeeme yange nga ndaba ennaku mu mutima gwange obudde okuziba. Alituusa wa omulabe wange okugulumizibwanga ku nze. Nga n'abalabe Dawudi yali abalaba. Lowooza onziremu ayi Mukama Katonda wange. Yakira amaaso gange neme okwebaka okufa. Omulabe wange alemenga okwogera nti muwangudde. Ennyiriri zino okuva ku lunya olusooka mu Zabuli ey'13 mpaka ku lunyiriri olwokuna ojja kukiraba nti Dawudi mu bulamu bwe yalina embeera gy'ayitamu, naye wakati mu mbeera yalowooza ku Katonda. Mukama gwe yeesigamako. Yagamba newankubadde n'embeera eri mu kunyiga, Katonda yekka y'asobola okunnyamba. Katonda yekka y'asobola okuntaasa. Nzize okubateekateeka olwaleero. Obulamu bwe bukaluba, ddukira waani? Wa Mukama. Obulamu bwe bukaluba, ddukira waani? Wa Mukama. Obulamu bwe bukaluba, ebirowoozo bingi ebijja. Ono oba yanannyamba, ono oba n'endowooza ono yajja okunnyamba. Katonda n'asooka ava mu kifaananyi awo n'aviira munno ddala. Abaana de batuzaamu amaanyi wano okwesigama ku Mukama. Leka tuddukire eri Katonda. Ekigambo kino eky'okuddukira eri Mukama, to consider the Lord, mu Lulatini kitegeeza nti otwala akadde okikola tekigwa bugwi. Tekirina kugwa bugwi. Kirina kubanga kiri kitundu ku bulamu bwo. Leka tuleme kuddukira eri Mukama embeera nga ziri mbi zokka nti kati awo kangende eri Mukama. No, oyina kubanga otambula naye from day one to the last day. God ayina okubanga ali kitundu ku bulamu bwo. Alina kuba kitundu ku byonna by'okola. Alina kubeera kitundu mu bufumbo bwo, mu baana bo, mu misomo gyo, mu bizinesi zo. Alina kubeeramu. Woogerezaako n'omugjamu bw'oti, bye tugambye, life becomes harder.
statement endala yineze kasitoddira Katonda n'omujja mu bulamu bwo n'omujja mu byonna by'okola mu byonna by'olowooza ke kabonero akalaga nti ofuuse musiru. Temusobola kuba ngalo nga muba mukalubye nno nammwe engalo tosobola zikubaawo. Kasitoddira Katonda n'omujja mu buli kimu mu bulamu bwo kabonero akalaga era akakakasa nti oli musiru. Kasita tukola ekyo tuba tuwedde. Mukama atuyambe, Mukama atutaase. Leka buli oba mbeera ki oba mbeera ki tokkiriza ebirala byonna naye kino tokikkiriza. Ffenna twamaze okukkiriziganya nti embeera egenda tukaluubirira, egenda kaluba kuba yatutonda ye yennyini yeeyogerera n'agamba mu nsi muno mulimu ennaku. Yakutonda yagamba mu nsi muno kwe mulimu ennaku mpitirivu. Ennaku teyagijjaawo. Well and good yakulokola, yakufiirira ku musaalaba, naye teyagambako nti kati kenkulokodde byonna biwedde. Era bwe yagamba nti kiwedde tulina okubuuza kiki ekyaggwa. Kubanga waliwo ababulira enjiri nti gwe kasoolokoka byonna nga biwedde. Omuntu najja mu kanisa nga tumbuulira enjiri bwe tinagamba ayo nze saagiwulira nga sijja kugisobola eyo. Njagala kusitula katebe, njagala kuwulira nga I am shaking, the Holy Spirit is moving around. The Holy Spirit must move around. Dakiika za wano nazo zidduka kugambye nabyesomedde. Katumaleyo ennyiriri ebyatujja bisanga Musumba yatugamba tofiira ku bantu obudde tuli bukuwa. Soma ennyiriri ebbiri ezisembayo 5 ne 6 nve wano. Naye neesize okusaasira kwo omutima gwange gunaasanyukiranga obulokozi bwo. Wali mu nnyiriri ezisooka tulabyemu kimu nti Dawudi wakati mu mbeera yalowooza ku Katonda, yeesigama ku Mukama. Kati mu mbeera yonna when life is hard, consider the Lord. Aba computer nakibagambye ku makya, abamanyi olulimi lwa computer ekigambo simanyi mu Luganda naye ndoza twakigandawaza. Okusikaninga, scanning. Musuma Subuga ndowooza asobola nayo okutuyamba olulimi aluyinamu nnyo olwa computer. Scanning kati okuyisa ekyo kikyamu ate oyiseemu oyinza okuba n'essimu ekwessimu yange sigira wano naye ne bateekawo code gye bayita code abamu kumwaha aba connecting kanko ekyokolako ekirungi. Wali oconnectinzeeko WhatsApp yo ku computer oba ku laptop ekugamba do what? Scan the code. Ogenda ku computer n'ofuna essimu mu abalina zi smartphone neno n'ogenda mu WhatsApp yo n'ogenda oli bascanningira no connectinga. Process eyo kati wali eri engeri y'okugatta eyo yeerabe kati nze gye njogerako. Yesu agamba bw'obeera wakati mu mbeera nsikaninga. Bw'osikaninga Yesu you just get connected. Teri mbeera esobola kulumba. Hallelujah. Sikaninga Yesu nti wakati mu mbeera scan me, kubanga WhatsApp eno bw'ogiconnectinga ku laptop buli kimu kyonna obeera okirabira wali. Kati oli wakati mu mbeera ekunyiga. You're going to scan and get connected to Jesus. Embeera yo yonna wali obadde oli mu kujoogera bwogezi. Right now agenda kubagiraba. Tusooke neeno kano kaveewo kano tukatereze wano tutereze obulamu bw'omwana wange butambule bulungi. Number 2 n'agamba okwesiga, trust.
but I have trusted in your steadfast love. What is to trust? Okwesiga Mukama kyeki? Okwesiga Mukama kyeki? Wano tulaba nti okwesiga Mukama kwe kukkiriza nti Mukama yesigamwako. He's reliable. Empagi eno gye mulaba siinaamu kweraliikirira kwonna nti esobola okunkuba wansi. In fact nze nsobola okwekuba wansi. Engato ne zikoowa, amagulu ne gakoowa, omubiri ne gukoowa, nze n'engwa yo neesigala ng'eyimiridde. Mukimanyi nti myaka 9 n'okusukka ebaddewo eri wano tegwanga. Bakyusa langi neeyonga yo tebagikwatako. This mpagi is reliable. Fenna ekizibu tukituula mbulwe tujja ku Mande, ku Lwokusatu, ku Lwokutaano, ku Sande, ku Lwomukaaga, abavuka lebeera ne bakubira muno endongo ey'akabi n'ogamba omuti gunaasigalawo. Naye sebeera balina conference ejja era gino emiti gigenda sigalawo. Tugirirayinzeko okuwanirira akasolya kano n'ekizimbe kino kyonna. Kati Katonda kifaananyi kino ekikulaga nti Katonda bw'atyo bw'ali. He is reliable. Omwesigamako nga tolina bweraliikirivu bwonna. Wakati mu mbeera trust in the Lord, embeera ng'ekalubye, gwe weesigame ku Mukama. Number 2 omusomi wange malayo. My heart, tandikirawo ku my heart. Omutima gwange gunaasanyukiranga obulokozi bwo. Omutima gwange gunaasanyukiranga obulokozi bwo. Ekigambo kino ekyokusanyuka mu Luyonaani kye bayita chairo, rejoicing, kitegeeza nti olowooza ku bulungi bwa Katonda n'omukisa gwonna gwakuwadde n'ogamba newankubadde nnyina embeera gye mpitamu, Mukama abadde mulungi. Wadde bannange kino kigenda mu maaso naye Mukama abadde mulungi. Dawudi kyali mutuyigiriza bino abyogera, yalina embeera gy'ayitamu nga toyinza nagisaba gwe kugiyitamu. Newulira ebigambo ebimuvaamu. Finally, agamba atya? Nayimbiranga Mukama kubanga ankoledde obulungi bungi. Nayimbiranga Mukama kubanga akoze atya? Ankoledde obulungi bungi. Nategeezezza ab'okumakya nti tugenda kubeera wano omwaka guno gwonna era tugumaleko nga tuyimba. Okuyimbira Mukama kitegeeza ki? Mu Luzungu, singing has a special way of pulling together your heart, your soul, your mind, your strength to focus wholly and completely to God. Buli honorable ne team ye lwe bajja wano nga tugenda kuyimba. Okuyimba kugatta obwongo, omutima, emmeme, amaanyi, buli kimu. Wenna n'obanga otunuulidde Katonda yekka, ng'olowooza ku Katonda yekka, era bwe kiba tekiri bwe kityo mu bulamu bwo, yessaawa weekebere. Bwe tugenda mu kaseera ka kusinza, kaseera ka kutendereza Mukama, kakasa nti music ono addira omutima gwo, addira emmeeme yo, n'addira ebirowoozo byo, n'amaanyi go gonna na buli kimu ky'owulira, n'obanga byonna biri kutendereza, biri mu kuyimbira Mukama. Oyina embeera gy'oyitamu. Yesu yennyini yayogera. Mbuulizi w'enjiri nnyamba osoma olunyino tumalirize. Yokaana 16:33. Let me stop there. Ebirala tujja kubanga tubisanga. Yokaana 16. 33. Agamba atya? Ebyo mbibabuulidde, muwulirize bulungi. Ebyo mbibabuulidde. Mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku. Owulira? Mu nsi mulina ennaku. Actually, abamu bavuuna nti mulimu, naye agamba nti mu nsi mulina. Hey, that's another revelation. Mu nsi mulina ennaku. You have tribulation. Naye mugume. Nze mpangudde ensi. Kubanga nze mpangudde ensi. Kitegeeza ennaku eno weeri. Njogera ebigambo bino nga olina ennaku gy'olina, omutima nga gujjudde amaziga,
omwaka abalala badde basanyuka. Waliwo neyakwagaliza nga bwe twakyogedde okwagaliza. Yakwagaliza n'ogamba Katonda njagaliza biki? Singa abadde amanyi kyempitamu, singa abadde amanyi akaseera kempitamu, singa amanyi amaziga gendi mu kukaaba, singa amanyi ennaku gye ndimu. Njogera bino ng'oluusi ke kaseera kennyini k'olimu. Njagala kusooka kukakasa eyo ennaku mu nsi Yesu yagamba egenda kubeeramu. Naye akuwa amagezi n'akugamba ennaku eno okubeera mu nsi si y'enkomerero, si y'enkomerero. Guma kyova olaba Dawudi atugambye sing to the Lord. Omwaka ogwo gwere tulina ebintu bye tuyiseemu nga Victory Church Masajja, our pastors, our members, everyone. Naye bannange Mukama yeeraze. Njagala ne mu guno omwaka tunywere, tumuyimbire oluyimba nti ddala